Kale tubalamusako mwena bali ku mukutu ogwa Daily Still Hope bali ku Daily Still Hope tu Eje Media. Mukama tukwebaza olwaleero kubanga obukeseza era n'obuzibya nga tukyali balamu sirwa amaanyi sirwa buyinza olw'omwoyo twaniza okubeerawo kera tenyika mulagano omusaigo mu Kristo Yesu amina. Kale oba akatuuka soko subscribe ngo like nga sharing comment section weeri. Olako leero kino ekintu kitwagala okwogerako ate kintu kikulu nnyo ky'amaanyi especially abakyala analeeta zo ne muwuliriza bulungi. Kino kyegenda okugamba nange naliko victim wakyo, so ndikwogera ekintu kye nange kye nayitamuko one day, so n'okuba ng'otega amatuugo bulungi nnyo. Ennaku zino mu masaluuni agasinga leero ngenda kwogera ku side y'Abami bongeddemu ebirungo bingi mu ngeri gye bafa ku bakasitoma oba engeri gye babalabirira. Edda we twasalanga enviiri ng'ogenda bugenzi ne bakusala enviiri zo ne bakuyisaamu spiriti, oluusi waba tewali spiriti bakuyisaamu enniimu nesooka ekubalagala n'okitegeera, then oluusi baba bakuyambe bakuyisaamu akawero oba katawero nga kalimu amazzi agookya, then that was it. N'ennaku zino twali tumanyi nti biri masaluuni gali amanene nnyo, naye kati nazino lokoloko saloons zitandise okubanga ate zitandika obikola. Si bibi okukuwa special treatment bagita scrubbing. Scrubbing nti bamala okusala enviiri ne bakuteekateekamu ebintu mu face ebinga ebyeru ne batandika okuba nga olususu bakola ki balu scrubbing. Si bibi, that's a treatment for the skin and if you have money tewali buzibu. Naye kati obuzibu buli wano, omusajja kyabadde kirungi omusajja n'amukola ki n'amukolako eyo scrubbing, naye bannange nze kasooka nkuwa ku bujulizi nagenda mu saluuni wano e Bugembe. Saluuni eyo nentuuka ne bansala bulungi, bamala okunsala bulungi ne bambuuza atukukoleko ka treatment. Nze nange nenzikiriza nengamba munkoleko ka treatment. Omuwala anajja nateekateekamu buno obuntu n'akola ki n'anyiga nga we bakola. Kati bwe yajja n'antwala n'annaazaamu ki bino bitreatment byataddemu. Kati nkomawo ate okuddamu okutuula atandika okuba nga nsiiga oil oba abanga oil. Kati ekyamala enviiri ku mutwe yasiiga bulungi face yonna neera n'agiddamu nga agiscrubbinga, naye natandika okusonseka emikono muki mu saati. We namugambira excuse me, nze woba onkolako tolina kuyisa wano nsi nga weekola ki weekoma. Naye natuula ne neetegereza abalala be bakolako nga amazima bakazi bali oli omuwala akola treatment baaliwo bangi bayisa emikono mu saati yo oba mu vesti najja paka na wano ne batandika okuba nga bakukola. Kakati ekyo kintu ekyo tulina okuba nga twegendereza, especially ffe abakkiriza Kristo. Ab'ensi tekiyinza kuba nga kibalinamuko obuzibu bo bintu byabwe. Nawe mulokole omwami tosobola kukkiriza muwala gw'osanze ku saluuni akutandika kukusonseka mikono bamaze okusala enviiri ali kuba nga akukolako ki akolako treatment. Ebintu ebyo bipromotinga last oba tokimanyi, era oba nga toli mwegendereza oyinza okola ki, oyinza okuvaawo nga ennamba y'essimu omaze ogisaba sisita ng'omugyeko ennamba y'essimu. So bakyala babeera waka abalinda babba baabwe bakomawo leeti. Nze nalaba abasajja kuba ntera ogenda nensalirawo up to now, naye nze biri nabikola ki nabagamba don't do that. Ng'omulimu gwo kunsala nviiri teekamu byoteekamu oba scrubbing a face, it's fine, but don't go beyond the neck. Banga nama oba sometimes ongenda nentuulawo oluusi nga wajjudde n'olindamuko omusajja ajja nga taze musala nviiri leero nze kunkolako nti gwe twakoze jjo mpulira ate n'olwaleero mpulira face eringa ekambaga neetaaga okukola ki
bitagwa kubanga so ng'anyumirwa biri bye bakola ki bye babakolamu ne nze nalaba wali nga it's promotion eya immorality so bakyalamu abali ewaka mwe temubeera mu masaluuni ago naye ffe abagendayo you need to pray as hard for your husband kubanga ono sitaani emitego gy'alina mwana wange miyitirivu buli obuwala babutendeka bumanyi enkola gye n'olaba ekisajja nga kiri mu ntebe nga kyonna kizoloye tekikyategeera nakutegeera bigenda mu maaso yakiriwo ekiti wekisinikasinika kumbe bali kispeeringa bakikuba spells so awo amaanyi g'okwaka we gava kati agenda okudda ewaka mukazi wattu tomanyi na kigambo Masaggi okitegedde tomanyi kati ali wadde eri waavu olw'eggulu wanyuka ayitirako wali akawala kola ne katandika okubanga kamukwatirira kati ne katandika okubanga kayisa emikono mu maki mu mabeere ag'abasajja wano wonna ne katandika okubanga kamukolako treatment awo okwakawe kujjira era obwenzi obukola ki bwe butandikira nze nalaba omusajja nti kuba treatment yawe bagikolerako 3,000 eno omusajja bamukola treatment yawaayo emitwalo ebiri n'agamba tofaayo gumu kasanvu ki gugu kandi wakikola waati okumala wiiki emu oyo omuwala tasobola kubanga baako kye bamugamba n'akola ki ate nabo woobulaba enneekoza gye bwekozamu ennyambala gye bwambalamu emiteriyo buba bulinga obubako dayimoni esikiriza so this is an advice eri abakyala baami bammwe kyalibadde kirungi if you have time si nti kibi lwaki tomwesikotingako ku saloon or you should have a specific saloons twagamba ebintu byatabuka sitaani alina obukodyo bungi nnyo mwatrapingiramu abantu kati ako ka method bayitira nga abakukola treatment okitegere nga abakukolako simanyi naye jukira abasajja abamu they can't control themselves bakimukola atandika kubanga alowooza birala ate zisaluuni ezimu twabagamba zo zaava ku mulamwa n'abazikolamu so okomekerezanga bakusizeemu emyoyo gy'okwaka wewe omusajja yali tayaka omusajja yali akomawo 12 nga omusajja atandika komawo 4 5 kubanga wanyuka alina kasaluuni kwakola ki gy'asookera awali obuwala obumanyi okubanga bunyiga olususu yenna n'akyuka yenna n'awulira bulungi gwe mukazi wattu ewaka tolina ky'omanyi you are ignorant in fact not ignorant tolina ky'omanyi oli innocent okitegedde kati oba mukolo ogusooka bino ebintu bulijjo nga sibi ogwokubiri ogwokusatu kati gwe waka agenda kulanga mystical so okukakana ebiseera ebisinga ebirowoozo ebisinga ne ssente buli kimu kigenda kuba nga kikwa eri ku saloon gye bigenda okuba nga ate bikomekereza abalinako obudde muyiteyooko you can witness oba musobola okuba nga munjulira abasajja babawambidde mu masaloon you people have to rise temubeera bubeezaawo nti omwoyo wa Mukama y'amanyi amubeere olina okubaako kyokola olina okubeera omugezigezi omukyala lumu werekerako omusajja oyo olabe how they treat him ojja kulaba amazima nga bye bamukola nga naawe omukazi ow'ewaka tobimukolangako buli obwana kugambe buli sitaani yabuteekamu bulina emikono gigonda giringa menvu okitegedde wegatandika omukwatakwata omusajja aluuzinga ne control kakati gwe mukazi wattu bukyojja mu maka tokolangako nabbaawo Masaggi wadde ow'ekigere wadde Masaggi ow'eriiso wadde Masaggi olwo tobikolangako tobimanyi kakati agenda gwa mu saloon erimu method eyo bo bakulaganga abali kukolako treatment olabike bulungi naye ng'ekyekwesemu ekyo kigenda kuba kirala eyo jakulaba nti eyo ye saloon kati gyenjagala ogendangamu zisaloon endala sikola ki saagala naye ate waliwo eziri principled waliwo gye nasooka ogenda engera bakola treatment naye nga he was a man yasooka okunkolako naye nga akoma wano tasukka wano
olwaddayo era nasangayo kuba bali mu bangi yali mukazi neera yakomawa naye waliwo nagenda nga waggale neŋŋendako ku ndala maama gye nasanga obwala bwalinga 8 bukola mu salooni n'abasala abasajja 4 yo omulimu gwe wamala okusala ng'agenda atuula buno nga bujja nga butandika okuscrubinga bulungi nnyo naye wano webumaliriza mbu bukusiga oyo butandika kuba nga kusonsa kasi mikono buzuukusa feelings na misuwa kati ojasanga kisajja kyatubaaba alaba bulabe firimu eya love story n'akyankalana alaba bulabe neighbor n'akyankalana kati ate wajja nga tandisa omusonseka emikono benesantatudde. We have to be so careful and sensitive. Goba tochi experiencing angako. One day you'll find it. Oba saloon yotozirabanga saloon ezo get time and visit. Ugenda kulaba ebitandiso ebikolebwa mu saloon ebimu biri so wicked. Omulaba ina target. Bana abensi tebabirinaako buzibu kubanga that's their work. That's their lifestyle. Okitegera? Yitaina tag okumuweweeta omukola massage, it's not bad. Naye gwe omuntu amanyi Katonda omusajja kasitaana agenda eyo ne bamukola ebyo bye bakola kankubuli that man will not remain the same. That man will not remain the same. Bagenda munza zisalooni ezo bakubira mu spells ajja kubanga buli wabeera naawe buli wakomawo ewaka obufaananyi bwonna buli mu saloon engeri kali akawala gye kamukozeko treatment agamba kati watya ng'ate mbaddeko naako kalayika kamanyi n'ebisiga kaawe kati gwe mukazi wattu ewaka oli eno tolina nakyomanyiwa innocent eri omusajja bamuli bize bali kubanga bamukolako bamusonseka emikono bamumasajinga gwe tomukolanga kwadde ne kamasaji twamanyi ne wekatandika. So I advise you one day genda ko ne taata w'abaana oyo gye basala obeereko olabe obuwala bye bukola. Ani ekirala tubasabire kubanga Mukama Katonda wange simanyi nakumanyi. I wonder why many disibe bakola ku ebyo era baleeta bawala ate buba buwala buto bunyirira kakati Mukama abata kusaasidde nga takuyambye amazima oyinza obutakwasaamu musajja. Era musajja kukyuka takyategeerekeka kukyuka ebintu nga bikyukidde ddala naye ng'ekizibu kyavaawa yali treatment gye baamukolawa gye baamukola kuki ku saloon. So naffe abasajja tubeeremu amagezi. Let us respect our wives. Kitegeera waliwo ebitundu nga omuntu omulala tasaanidde kubikukwatako. Salooni gy'olaze atalina kubanga asukka wano mu bulago waba alina kyakukolako treatment. Naye waatandika okubanga akkirira eno wansi mbulwakuba akukola amasaagi oba akutereeza awo ayinza ozuukusa ebintu byatalina ebyazikira natandika okubanga akola ki abizuukira. So let us respect our bodies. Tumanye nti kakati guno omubiri gwa mukyala wange ika yalina okwata wano oyiba bigere fine abasobola bano abaagala zicutex nti ndaba n'abasajja abasiiga enjala neŋŋaane bannaye guno omulembe gwo guli ku bikukuju. Okitegeera gwo guli kuki ku bikukuju naye bano ekibeera mu massage rooms gye bagenda okukola massage ekibeera eyo abantu babeera bwereere omusajja yeeyambula ne bamubikako bubisi wano katawero ne basooka bamuleetera ekiwala. My goodness, nsabira abasajja kubanga ate bo baaba ate oba lwaki nti omukazi bamuwa musajja ate omusajja bamuwa mukazi. Gwe tolaba nti waliwo ka trick. Why can't a woman treat a fellow woman? A man a fellow man. Kubago omusajja ne wakukwatako natandika okubanga akusikulabinga. There's no anything. Let me tell you, tebasobola kuwa mukazi guno mubiri tegulokoka.
weeyambudde kakukola masaagi paka eno yonna wokatunira ennyambala nfu. Abamu mulina abakazi ewaka baaba ng'atunulanga waayagala kati bakuleete leba naye Mukama akyasira amaka kubanga sitaani mu buli anga aganoonya. Yagala ngenda mu sauna oba ngenda mu masaagi ogwalo guno naga tekisoboka nze balina kuwa mukyala wange ffe mutuwe treatment zonna ze mukozesa mukyala wange ankole masaagi nange mukole masaagi. Why do you give me a girl I don't know? Nzija mu nti engoye kunkola masaagi. So tulina okubeera abantu ab'obwongo obulabira ewala. Waliwo ebintu bye tugendamu nga tulaba birungi naye ng'ebigenda okuvaamu. Kati just imagine omwami wo nga buli weekend agenda mu masaagi akawala kamukolako. Let me tell you, ezo massage rooms zikomekeza zifuuse lodge. Wobadde tokimanyi. Bagenda okukomekeza omukola massage bati nga n'ebirala babikoze. Tubula aba ayagala nnyo ogendayo buli weekend mu massage. Aba mukyala buli weekend massage tava. Mwami buli weekend massage tavaayo. Bamuwa akavubuka nga kato. Sano muwa akanyarwanda kona kalina sikini eringa ey'omunya emeremenya weti. Bakawadde gumama mama wange. Kisegede. Tonnaba kumala kukutula byoto byewammwe endagano zewammwe zikyagaaniddewo. Akaana kagenda kwata omubiri ogwo kagunyonyogere okukakkana ng'ebyoto byonna ebibadde bikyasiriseemu bizuukuse. Nga bizuukuse. Era abo abalina ssente, I don't know, oba olina ssente teeka massage room ewuwo. I don't condemn to they are bad. And for those who have money, you go. Naye let me tell you, kankubuulire ebinaava mu massage ebyo tojja kubyagala. Kubanga massage tebamukukolera mu ngoye. Zisawuna luumu ezo olina okweyambula. Ogalamire ku kitanda wooti. Kaana kawala kaveeri oba kaana kalenzi kaveeri katandika okunyonyogera omubiri ogwo. Nga ne maama w'abaana ewaka tagunyonyogerangako waatyo. Taata w'abaana ewaka tabimanyidde ofe waabwe tagunyonyogerangako waatyo. Akaana kasooke kabisoma kamanyi ne wekakwata bwe kamanyi buli awali tamino kamanyi buli awali akasuwa akasobola okukukyankalanya kasooke kakunyigenyige. Tojja nakulinda kamalirize massage session. Yakagamba Bw'Amu mpe namba yes mpa account nze mpulira nkuteereddeko obukadde bubiri tukimalirwa. So eyo massage room people have been initiated. Eyo sauna rooms people have been initiated. Those who are going, we don't refuse you, but you have to be so and so careful. Omulaba awuluguma. Buli lunaku buli saawa atakula omutwe. Alave agenda kubanga akuba atya amaka. Sitaani ekintu kyatayagalira ddala maka. Era we tulaba mu Bayibuli mission ya sitaani yasookera ddala ng'agobeddwa mu ggulu yali ki? Kutta bufumbo. So marriage is an institution. Marriage yennyini is a ministry. This is a ministry. So sitaani wakuba ministry, primary ministry. Kitegeeza ne kanisa ne woba olina amafuta agenkana gati agenda gikuba kasita amaka ago agasabula. So tulina ssente kirungi Mukama atuwadde ssente naye ate nsaba ssente ezo tuleme kuyita limit tutuko kubanga manyi ssente zituma sinizo katigenda mu massage katigenda wa so nokomekerezanga otandise okubanga okola ebintu byotateekeddwa kubanga okola ki ngokola because you have money. Mwegendereze sauna, mwegendereze ki?
Masaggi mwegendeze zi saluuni. Ate bu saluuni bo baba bujjirira mpola. Kubanga omusajja ayinza okuba nga talina ssente zigenda mu Masaggi. Okitegera? Naye 500 oba omutwalo kuba enviiri ozisala mutwalo. Okukwata omutwalo ne batandika okuba nga bamunyonyogera. Ekinaavaawo kijja kuba nga kyenkanankana n'oli agenze mu sauna oba agenze mu Masaggi. So bamaama bataata nze mbabuulira nange ekyali kintuuseeko. Omwana yatandise okuba nga asukka waateekeddwa okuba nga akola ki? Akoma ne mugamba gwe, please, you should stop here. Don't go here. Saze kunnaaza kifuba naye natula wali nendaba ebisajja eby'obuvunaanyizibwa bizze. Naye ng'ekisajja kyonna kiwungidde mu ntebe kiriwo ekiti. Omwana ataddeyo emikono buli wayi n'atambuza eno yonna nakyo kyonna kiwunze we kisinika ne ŋŋamba lengera bakimaze kino ekisajja kyattu. Ne kijjayo emitwalo 2 ne kiwaayo. Ya balance, don't worry, I will come back. Kati waliyo abafuka nga mu wiiki alina ogendayo mirundi 3 tagenze kusala nviiri. At least obulevu bwe babufiiridde tagenda neyeefula nga ababukomolako. N'agamba owa Masaggi kyangu. Naye ng'eki ekimututte kawala katandika okuba nga kakola ki? Kakati bamaama bakyala mwabali ewaka abawala abalokole nammwe mutandika okuyiga ebintu. Let me tell you, tekiri mu sitaani okukwata mukyala wo okwata mwami wo n'omukola Masaggi, kubanga bino bye biri batwala eri mu nsi. Tekiri mu sitaani n'omulundi n'ogumu. Kwata omwami mu biseera mu by'eddembe ewaka, tandika omukola obugero obwo, tandika okitegedde aleme kubimiisinga eri. Manyi tukwata Yesu buli manyi we tulokoka oluusi oba tusiruwala busiruwazi buli kimu ne tukiteeka mu mwoyo, buli kimu ne tukiteeka mu mwoyo. Ne mu kisenge osanga omusajja oba osanga omukyala ne mu kisenge ate okugyamu engoye muba mulabe. Naye ng'alina ebbaawe yekka n'akukuta n'ajjako balubu n'akukuta ate ebbaawe amulabe. But you people, you are married, you became one flesh. Mwino zukuka love ey'obwakatonda musabe Mukama abawa amagezi how you will handle the wives and how to handle the husbands. Otherwise sitaani kirona misana jjukira ebyo tebyaliwo edda ebyogenda mu saluuni ne bakusala batandika okuba nga bakunyonyogera tebyaliwo. So tekinologi agenze yeeyongera, sitaani naye agenze akola modification ey'obutricks bwe. Gwe kyetanaaba kutuukako wanudde kiyinza okutuuka. Tulina abantu nga bo baava alaba bulabi sikaati ng'ekoma wano ng'alinga alaba ekisambi aluzinga control. Tulina abantu nga masturbation yabasensera. Kati bw'otandika okuba ng'omukwata wo ogenda muzuukiza awo wennyini agenda zuukuka. Kiki ekigenda okujja mu mind? Agamba ono omwana kamuggyeko ennamba y'essimu tujja kunyumya. Ekinaava mu ebyo kiki okimanyi naawe, okimanyi. So tusabire abaami baffe ate n'abaami tusabire abakyala baffe kubanga gye emitego gya sitaani mingi. So ekyo nze nakiyitamuko era manyi waliwo eyayogedde nange nekimpaliriza okuba nga nkolayo ka video kano kuba nadde sigenda kukakola. I'm not campaigning people who have saloons, no. Naye genda mu saloon eri genius. Ekitegedde saloon mwe batagenda kubanga bakukola ebintu ebyo. Ate naawe beeramu amagezi agenze. It's your man and it's your body. You have to restrict a customer as a choice. Olanga ebyo nze sibyagala, nze munkole we muti. Okitegedde newo n'ogenda nga bajja kutegeera nti oyo customer bino tabyagala na bino. Newo n'oteekawo obuteeso omutowo n'otandika kuseka busese nga bakusiruwalirako oseka busese. From bad to worse. Ebintu bijja kweyongera okwonooneka n'amaka gajja kufa. Nga ewaka tokyawaawo obudde, omukyala tokyamuwa budde,
obudde obumala ku saloon kubanga waliwo obuwala obukola ki obukukola massage. Kale asigaye nasukka wano Alinisa Hotel mu kibuga Jinja yitayo ndowooza ekyemisana kyayidde dda kirabika kiwedde naye era ojja kisangayo evening tea ojasangayo ebintu ebyenjawulo nnyo conference room abalina bupata abalina buli kimu ebyokusula yitayo ekifo kyo kituukaganye n'omutindo gw'ensi yonna kiri ku 5-star hotel mu kibuga Jinja naye ate towulira kerere yonna kasobera ku Alinisa atuukayo ebintu bijja kubanga ate bitambula bulungi nnyo mugala Jamiru mbaddewo kubanga ate nkutwalira ddala mu maaso nalo nga baddewo ku kamera awo n'entwabisa kubanga bakusikira ekifaananyi ndoza tusinkane ku ssaawa 6 ez'ekiro nga tweyongerayo ate okumanya n'okuzuula n'engeri gye tuyinza okubanga ate twekutulako Evil Covenants. Eyo live streaming ebeera ku channel yaffe emu bagita Daily Still Hope. Daily Still Hope tutebeerako so gwoba oli ku Daily Still Hope tu just geno ononye Daily Still Hope the main channel yaffe osobola okubanga okola ki osobola okubanga ate otugoberera otufune bulungi nnyo. Ege media weeri Daily Still Hope tu ate ne Daily Still Hope emikutu gyaffe gyonna osobola okubanga ate otufuna bulungi nnyo 0752 3447 ne 0761 0883 tubagaliza olunaku olungi mubeere bulungi mweraba.